okyalaba okwanjula n'embaga.
Mulindwa anange Mr. Mulindwa mwebale tuwa kitiibwa ng'abazadde mwebale ddala ne twebaza nnyo ebitongole byonna omwana waffe Lutale waakola bannange mwebale nnyo mwebalire ddala twagalira mwana oyo bannange twebaze Mukama atuwadde olunaku luno obulungi bweru ate mwebale kunyirira mwebale kutuula ne mukkalira mwana wange Jude Hana asinga kwagalako ngaloso olw'omukwata obulungi Hana ojja kulabanga ebintu byonna biterere mwana wange Hana Jude asinga kwagalako matuugo bw'onoobeera omuwulize gyali byonna bijja kutambula Berangiza kulita kulyango bamuteekateekera oluyakona Catholic professionals in Banabariano, Rotary Club, Buevadia. Catholic. Stage, podium. Thank you very much for having us, for whatever you have done for us. Kira Municipal Council. Kira Municipal Council. Rotary Club was because of the Ungi. Rotary Club of Webaja. Yugi, Yaringa member. Mukwana tulaba ku Delta TV programu yaffe bwetyo wewedde naye leero mu kifo ky'okubeera n'akalowoozo tukuleetedde nannyini idea eno ennungi ennyo eri brilliant eyavaayo n'agamba nti tukoye okubeera nga buli ntebe ya muko eri mu maka ga gundi efaanana n'eyagundi 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 leka abantu tubaleetere entebe z'omuko empya oba entebe ya taata in fact kiri ntebe ya taata ng'entebe ya taata eno efaanana eyooli bw'afumbiza abawala basatu bonna ne baleeta entebe ng'efaanagana n'abeera ng'alese entebe empya eziriko ye mwami Gwendine wano naye wano ku Interior Center Enated sibyo kyano sebo bulungi nnyabo sibyana nnyabo mwebale omulimu sebo amina weba kusiima webale kuba na bintu birungi kitiibwa kiba kya Mukama amina sebo sebo amanya gaffe amanya nze Lumu Jackson era nga nze director wa Interior Center wane wakaliga Enated bambi idea wajijja okukola ekintu ekirungi bweki idea najijja era ku mikolo kubanga nange nakolako dde emikolo nindaba entebe era nga ne kaakati nga zibatwala zetwakola mu myaka 2 egiyise ne kaakati nga gibatwala nga bakikwatanga kikwate ate nga nze ndi mufanja nga nti kino kola kituno kukyusaamu kwe kuyiya entebe eno ya taata egenda ku buko
kubanga wali ente zibadde kumpi emu bakyusa busakala naye ng'entebe eriki egira munnankani fasoni egyemu fasoni eryemu naye kati nga kati wano tiyasa tulina fasoni ez'enjawulo ez'entebe zigenda ku buko otasiima eno osiima endala otatwala eno twala kisinziira naye nebbi ez'enjawulo. Kyanjawulo ki kye watadde mu ntebe ya taata eno ssebo? Eno entebe ya taata ekisooka nti yeeriku ya mulembe kusinza ku ndala zonna era olaba kwene yantiriya senta nateete n'olaba n'eri eri ebadde gibadde bayita eya taata mu butuufu toyakuddayo gitunuulira kyekyenjawulo tiyo omutindo gwego ate fasoni era olabira nga yo mpya yanjawulo ekirala nti eno ekyenjawulo era ekirala gye twataddewo nti zabika bingi totwala nti twala emu oyo gyatwala gundi ne gundi gyatutte taata ayinza okuba alina abaana be mukaaga bonna bawala bafumbidde naye buli omu aleeta eyo tekinyuma kati eno yanjawulo kuliko n'akameeza taata kwateeka ebigere kubanga tutuuka mu myaka 5 kudda waggulu amagulu wona amagumba gagenda gakula gakoowa kati taata okubeera nga amagulu agasitamye gakola kigako kati taata otamutedde eriko akameeza kayo nti taata ateekako amagulu n'alannama amagulu awo n'akola ki neyeyagala n'apoozinga entebe eno nga waki weyesuuba bwe kityo. Tweyanza nnyo ssebo, tusaba ogaba ennamba y'essimu yo ssebo. Ennamba y'essimu yange gyenkwata eri 0772 43 47 30 MTN era eriwo ne ku WhatsApp. Airtel nako weekali wano. Omanyike nako katumanyidde ku nnaku Airtel kankakebero kali Airtel eri 0758 69 72 43 ezo nazange. Kale bwetyo program bwewedde nkugamba nti ojja kuddamu ogirabe olunaku lw'enkya ku ssaawa 3 mpaka 5 ez'okumakya osogenda ne ku YouTube Sharita Show n'olaba emikolo gyonna gye wali osubiddwa. Nkoledde wano ku Interior Center e Nateete jangu ofune furniture yenna ow'omulembe kola ku upgrade banange sula bulungi tugenda mu kibuga eyo ne tupatikana naye ewaka wafaanana wate waka gy'olina okuwummulira twalayo ebintu eby'omulembe. Yenze Sharita mazima wanvu Sharita's by the World yanyambaza be bankozeko enviiri ne makeup tukola ku bagole tuteeka n'omukolo gwo gwonna ate Sharita School of Beauty tusomesa abaana eby'enviiri. Njovu Estate Developers baguze ettaka ku kibanja Mpola basangibwa ku Nansana Business Center ate nga Njovu Junior School e Nansana Wamala ne weera ne fees basala nako oba okitegeera. Tumayiza olunaku lwaleero imaama ebintu bino nga birabika bulungi nabyo byetaaga mu nyumba ennyumba yeetaagamuko ku bimuli jangu ku Interior Center e Nateete. Atakumira mpeera ku nkumire nkwagala nnyo. Bye bye. Ndaira simba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo